12 December 2013 United Nations ekitebe ekikulu ekyensi yonna kyatuula ne kisalawo nti ensi yonna ejja kujaguzanga olunaku lw'ensolo ez'omu nsiko nga 3 Maachi buli mwaka. N'olwekyo omwaka guno Uganda ng'ekulemberwa Ministry y'ebyobulambuzi, Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, Ministry y'ebyobulambuzi n'ensolo ez'omu nsiko egenda kubanga ejaguza olunaku lw'ensolo ez'omu nsiko nga 3 Ogwokusatu 2026 era nga okujaguza kuno kugenda kubaawo Entebbe municipality era nga omugenyi omukulu asuubirwa okuba President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Tubakubiriza bannayuganda mwenna mujje mutwegatteko mu kujaguza olunaku luno. Omulamwa gw'omwaka guno gukwata ku bimera. Kyetwagala okumanyisa abantu nti bwe twogera ku wildlife tumanyisa ebimera n'ensolo ez'omu nsiko so si nsolo zokka. N'olwekyo omulamwa gw'omwaka guno gugenda kuba gukwata ku bimera ebirina eddagala, ebimera eby'eddagala, kubanga mu nsi yonna oba ne mu Uganda abantu bangi bakozesa ebimera oba omuddo okwejjanjaba endwadde, naddala abantu baffe ababeera mu byalo ebitundu nga 80 ku buli 100. N'olwekyo omulamwa gukwata ku muddo oba ebimera ebirina eddagala erikozesebwa okujjanjaba endwadde, nga ekigendererwa kwe kusoosowaza ebimera bino okusomesa abantu ku byo tusobole okubikuuma nga tukuuma obutonde bw'ensi n'ebimera oba ensolo ez'omu nsiko. Ensonga lwaki tukikola, lwaki omulamwa guno gwalondeddwa, ebimera oba omuddo ogw'omu nsiko ogulina eddagala gulina obulabe bungi nti tegukuumiddwa bulungi. Abantu bwe baba bagunoga nga bagutwala gwonna nga tegusigaddewo. N'olwekyo taaga ogusoosowaza n'okusomesa abantu tulabe nti nno omuddo guno oba ebimera ebirina eddagala tebiggwaawo, kubanga tubyetaaga okwejjanjaba ate era bikozesebwa okuggyamu eddagala ly'onoosanga mu ddwaliro nga ebimera ebyo bigattiddwako omuwendo oba value. N'olwekyo omulamwa guno gwalondeddwa okulaba nti tukwatira wamu okuyigiriza bannayuganda bonna oba ensi yonna omugaso oguli mu kukuuma obutonde bw'ensi, ensolo ez'omu nsiko n'ebimera ebirina eddagala mu byo. Eddagala lino likozesebwa okwejjanjaba nga bwe mbabuulidde. N'olwekyo kikulu nnyo nti tubikuuma tusobole okuba nti nno tubeezaawo ensi ng'abantu balina obulamu obulungi nga balina eddagala eryo eriva mu bimera, kubanga nga bwe mbagambye nti okujjako kulikozesa nga togazeeko value. Ebimera ebyo bye bikozesebwa okuggyamu eddagala ery'empeke oba empisa ezitukubibwa. N'olwekyo kikulu nnyo okukuuma ebimera bino. Ebimera birina ebizibu nga bwe mbagambye nti binogebwa nnyo webiri oba habitat bwe bibeera biyiganizibwa. Waliwo n'okukyukakyuka mu butonde bw'ensi nga bwonna bwo bubikosa. Waliwo n'amateeka agatali manywevu, n'olwekyo abantu babikwata gadibengalye. N'olwekyo twagala tubasomese bayige nti ebimera bino ebirimu oba omuddo ogulimu eddagala kikulu nnyo okubikuuma kubanga bituyamba. So minisita akubiriza bannayuganda bonna abatuwuliriza nti tukwatire wamu naddala nga tujaguza olunaku luno olw'ebimera n'ensolo ez'omu nsiko okulaba nti tukwatira wamu okukuuma ebimera eby'omu nsiko ebirina amaddagala okusobola okutuyamba okubunyisa okumanya okuli ku bimera bino, abantu bakimanye baleme okubyonoona, tusobole okuba nti nno tubikozesa okukola eddagala, okutondawo emirimu, okubeera n'abantu abalina obulamu obulungi, tusobole okuba nti nno tuba n'amaanyi okukola n'amaanyi okulaakulanya ensi yaffe Uganda. Olunaku luno lugenda kubeerawo nga 3 Ogwokusatu 2026 era minisita ayita bannayuganda bonna okujja okwegatta ku mukolo guno okugenda okuba nga kukuliddwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo ebikujjuko oba ebintu ebirala bigenda okuwerekera olunaku olunaasembayo. Tugenda kubaawo n'okujaguza oba n'okuvuganya competitions mu masomero aga primary, aga secondary
aga primary okuvuganya kujja kubaawo nga 23 gwokubiri 2026, aga secondary gajja kuvuganya nga 25 omwezi guno ogwokubiri, ate tertiary institutions oba universities ne institutions of higher learning zigenda kuvuganya nga 27 ogwokubiri omwaka guno. Bagenda kubanga bavuganya mu art, okuzina, amazina, okuyimba ne drama. N'olwekyo tukubiriza amasomero geetabe mu kuvuganya kuno, abanaasinga bajja kufuna ebirabo. Wagenda kubeerawo festival oba okukunga abantu mu kijjukizo e Masaka nga kigenda kuba kikwata kukuuma Uganda Cranes oba ekinyonyi kya Uganda ekiri ku emblem yaffe, kubanga kirina obulabe, abantu bakiyiganya, bakiwa obutwa naddala nga kigenze mu nnimiro ne kiriya ebimera. N'olwekyo twagala okukubiriza abantu nga tuyita mu kutegeka omusomo guno oba omwoleso okulaba nti tusomesa abantu okukuuma National Bird oba Uganda Cranes, kubanga nkulu nnyo okugikuuma ereeta n'abalambuzi wano mu Uganda. Wagenda kubaawo conference oba olutuula olunaaba nga lugenda kwogera ku kukuuma omuddo oba ebimera eby'omu nsiko n'ensolo ez'omu nsiko, nga gugenda kubeerawo nga 26 ogwokubiri wano mu Kampala. Wagenda kubaawo n'okudduka emisinde Wildlife Marathon. Kuno okudduka kugenda kubeerawo nga 1 ogwokusatu wano Ekittante Primary School, era nga tubayita mwenna tubakunga mujje tuddukire wamu. Esente ezinaava mu kudduka kuno zigenda kuba ziyamba Abannayuganda bannaffe abafa nga balabirira ensolo ez'omu nsiko be tuyita ba rangers. Bwe bafa baleka abaana ne families, twagala tudduke tukuŋŋaanye sente tusobole okulabirira famire zaabwe zino, famire zigende mu maaso, kubanga omulimu gwe bakola ogw'okulabirira ensolo ez'omu nsiko gwakwewaayo. So n'olwekyo tetwagala kuleka famire zaabwe nga tezifiiriddwako nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga bafudde baweereza eggwanga. N'olwekyo wagenda kubaawo emisinde, tubakubiriza mwenna mujje. Tugenda kuba tutunda kits, waliwo emitwalo 5, emitwalo 10, waliwo emitwalo 3. Abaagala ogwetabamu musobola okugula kits ne mutwegattako ne mujja ne tubeera ffenna. Ate oyinza okuba nga tojja kusobola kubeerawo physically, osobola okuteekamu akasente oba corporate company ne tuba nga tukuŋŋaanya ssente zinaayamba okulabirira abaana b'abarwenja abaafa nga bali ku mulimu ogw'okuweereza eggwanga lyabwe. Wagenda kubaawo awards oba ebirabo nga bino bigendereddwamu okurecognizinga oba okusoosowaza abantu abayambye ennyo okukola mu kukuuma obutonde bw'ensi naddala ensolo ez'omu nsiko n'ebimera. Kino nga kijja kubaawo ku lunaku lwennyini olutugejaguza nga 3 ogwokusatu 2026, era nga bino ebirabo bijja kuweebwa mugenyi omukulu yennyini pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwennyini olw'okujaguza lugenda kubeera Entebbe municipality nga 3 ogwokusatu 2026. Omugenyi omukulu agenda kuba pulezidenti waffe Yoweri Museveni, era nga tubayita mwenna bannamawulire, bannayuganda mwenna abatuwulira n'abatulaba, mujje mutwegatteko tujaguze olunaku lw'ensolo n'ebimera eby'omu nsiko, kubanga bikulu nnyo okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda, okuleeta abalambuzi n'okukulaakulanya economy yaffe, kubanga bwe twogerera nga gavumenti ataddewo 10-fold growth strategy nga tourism oba ebyobulambuzi ebisinga okwesigama ku nature oba obutonde bw'ensi egenda kubanga ekola kinene nnyo okulaba nti tukuza ebyenfuna byaffe mu ggwanga. N'olwekyo bwe mujja ne mutwegattako muba mutadde ettofaali ku kukulaakulanya ensi yaffe n'okutumbula ebyenfuna. Mwebale nnyo.